African Development Agency. Abantu b'e Masaka City amazzi geeyongera. Ate waliwo ne pulojekiti endala ejja mu maaso eyo egenda kukola Kazambi. Omulimu guno guweereddwa kampuni ya Bufalansa emanyiddwa nga Songeya Satom nga yakugattako n'okuzimba etterekero ly'amazzi ku kasozi k'e Kako n'okusimba payipu ezitambuza amazzi eziwezaako kilomita 38. N'olwekyo pulojekiti eno egenda kutwongera amazzi ag'enkana miliyoni 14 litres eza buli lunaku nga tugajja eri Ebukakata Lake Victoria. Eyo tugenda kuteekayo treatment plant oba ecundiro ly'amazzi tuteekawo ne 38 kilometers of pipeline enene ennyo negajjayo eyo nga ne boosters nga mweziri bwapaavu. Bw'abadde assa omukono ku ndagaano n'abakwasiddwa contract eno, akulira ekitongole ky'amazzi ekya National Water and Sewerage Corporation, Engineer Dr. Silver Mugisha, ategeezezza nti pulojekiti eno egenda kuwemmenta obuwumbi bwa siringi busula mu 189 nga bagisuubira okuggwa mu mwaka gwa 2027. Pulojekiti eno yakutwala emyaka 2 egenda kutandika 1st of March omwezi guno gujja egende paka omwezi ogwa February ogwa 2027. Ssente za pulojekiti ezi zino ziri miliyoni 47 eza euro. Abatuuze basoba mu mitwalo 4 be bagenda okufunanga amazzi amayonjo nga Engineer Mugisha agamba kino kyakwongera okutumbula embeera z'abantu abawangalira mu bitundu by'e Masaka. N'olwekyo pulojekiti eno yakusolovinga ekizibu ekibaddewo eky'amazzi okutamala ate amazzi bwe batagamala n'okwextendinga mu bantu abalala temukikola kubanga bantu balina amazzi. Abatuuze n'abakulembeze basabiddwa okukolera wamu ne gavumenti okulaba nga pulojekiti eggwa bulungi. N'olwekyo aba pulojekiti eno oba kontrakito tugenda kumugatta neno ku ofiisi yaffe ey'e Masaka tulabe etunakolagana. Hinduza Awedde yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.